nsisinkano eyabaddewo olunaku lw'eggulo nga yeetabiddwamu abantu ab'enjawulo omuli bannabyabufuzi abalwanyirizi b'eddembe ssaako n'abalala n'ekigendererwa eky'okukubaganya ebirowoozo ku ssemateeka afuga eggwanga lino. Minisita avunaanyizibwa ku ssemateeka n'essiga eddamuzi Nobert Mao yategeezezza nga bw'ali mu nteekateeka ey'okulaba nga waliwo ebikyusibwa mu ssemateeka afuga eggwanga okugeza ng'ensonga y'ebisanja by'obukulembeze, eddembe ly'obuntu n'ebirala, ng'agamba bino bye bireetedde bannansi obuteeyagalira mu nsi yaabwe. Waliwo bagamba nti tukomyewo ebisanja emyaka 5 emirundi 2 kasaba na Uganda bakulonda, abalala bagamba nti twakoowa. Wabula olwaliro abantu ab'enjawulo bawadde endowooza yaabwe ku lugendo lw'okukyusa ssemateeka nawa ekizibu ekiva, era Miriam Matembe ng'ono y'omu ku baakola ssemateeka kwe tutambulira agamba bo ng'abaakola ssemateeka si bamativu n'engeri ssemateeka ono gy'akwatibwamu okusinziira ku biki bye baayitamu nga bamukola, kyokka ng'ennaku zino ssemateeka yafuuka kyakuzanyirwako, buli ayagala yajja n'ajjamu oba okussaamu ye ebimukolera. Ne tumala kufuna views ne tutuula ne tukola nze nkubulire n'omugongo gwange guno gwafa nga nkola constitution eno nga tusula tutudde nga tukola research nga tulaba views ze baleese buli kimu kyonna ne tuwandiika ebintu byaffe, ebintu byonna nga biri reasonable nga nze bwe ndaba abantu bazanyisa constitution eno engeri gye bagyonoonye ne bagyonoonye eggwanga n'etabagwanga, nze njagala kugamba Abafirika amagezi g'ababuladde. Matembe agamba ebizibu bya Uganda byonna bitambulira ku buwaayiro obulambika ku bisanja n'obukulembeze, kyokka nga Uganda yali erina omukisa okutereeza ensonga eno mu mwaka gwa 2006 wabula olw'omulogube mu bakulembeze kino ne kirema. In 2006 singa twakurosinga ne batajjako eyo term limit, nkubulire mu Uganda singa tetulina mu ntalo zandibadde zivaawa, kubanga Katoli yali handing over power peacefully to another person. Nga tumaze eno ekyali kitulemye twali tukituuseko, naye abana Uganda nze naweereza good report ne mbagamba nti ebya term limit okubikwatako muveeko. I am telling you bano abajjako term limit kye baatukola Katonda alibasasula. Dr. Sarah Birete senkulu w'ekibiina ekitakabanira enfuga eya ssemateeka ne demokrasiya ki Center for Constitutional Governance agamba newankubadde okusinziira ku nfuga eya ssemateeka kirambikibwa bulungi nti obuyinza buva mu bantu ne buweebwa abali mu buyinza ku lw'abantu, wabula kino kikyagaanye okutuukibwako wano mu ggwanga olw'omulugube oguli mu bakulembeze nga wano wewava obuzibu. Kiringa nti abakulembeze bakola bye baagala ate omuntu wa bulijjo talina amaanyi. Ate bw'ogenda ku akawaida akasooka mu ssemateeka article 1 kagamba nti obuyinza bwonna buli bwa muntu wa bulijjo, naye buyinza ki bwe balina? Kati twandibadde era tukola research okulaba twongera tuto okujja obuyinza mu bakulembeze ne tubuuza mu bantu. Agattako nti bo ng'abalwanirira enfuga eya ssemateeka baayagala dde okukola ennongoosereza mu buwaayiro obukwata ku by'okulonda, kyokka n'okutuusa olwaliro mpaawo kyali kikoleddwa nga kino kireeseewo emivuyo mingi mu ggwanga, ekintu ekyongedde okutyoboola eddembe ly'obuntu. Era electoral reforms waliwo Supreme Court yawa ebiragiro nti government ekyuseemu electoral reforms, naye ebimu tebabiteeka mu nkola. Kati bw'olaba bwe tubeera mu kaluulu abamaje batabangula emivuyo gye bakola efujjo kaluulu Josoroti baagalawo polling station ne bakuba akaluulu abantu ne babagoba. Kati bw'olaba emivuyo gyonna gye tulimu ng'eggwanga. Munnamateeka Friday Robert Kagoro okuva mu Muwema and Company Advocates agamba ekyokukyusa ssemateeka si kibi naye waliwo ebirina okutunuulibwa ng'ensonga z'okukyusa ssemateeka zirina kuba nga zikwata butereevu ku muntu wa wansi. Ekyo ku ssaawa zino si kye kintu ekyandibadde ekikulu ennyo kye tufaako. Abannayuganda bo baatuuka ne bawulira nga ebintu bino tebakyayagala kubimanya, baagala kintu ekinaabatwala mu maaso. Kagoro era agamba bo nga bannamateeka basanga obuzibu mu kkooti olw'ensonga nti amateeka gayisibwa bannabyabufuzi awatali kwebuuza ku bannamateeka, olwo bo ne bayisa amateeka nga gagasa bo bokka. Kakati bw'obalekera ekintu ng'ekyo eky'omugaso ennyo ky'ova olaba tufuna obuzibu. Politics zirina okwawulwamu mu professionalism. Abantu abasinga mu parliament tebamanyi na kusoma constitution abalala wendowooza, kubanga ensonga ezisinga bo bazitunuulira kufunamu kye bafunamu batambule babeerewo. Ssemateeka akolebwa omugigi wamu n'okussa mu nkola ebirowoozo by'abantu ku ngeri ki bo gye baagala okufugibwamu mu nfuga eya ssemateeka.
wabula abakulembeze bangi batumibwa okuddayo mu byalo n'ebitundu ebyenjawulo okwebuuza ku bannansi ku ngeri ki bo gye baagala okufugibwamu. Naye emirundi mingi abantu beemulugunya nga bagamba nti be batuma abantu okussa mu nkola abo abakulembeze baabwe ate ebiseera ebisinga obungi si bye bassa mu nkola. Nze Hasifu Sekiwunga, BBS Terefayina, Ageesigika. Webale Hasifu Sekiwunga, twagala tusooke tuddeyo ku nsonga eri ya Pulezidenti Yoweri Museveni